kizibwe tuba tugitandise. Bafula Richard Walakira kugambya azze alabikira mu bitundu ebyasooka. Noscope Kalapozi nga naye akomyewo. Farida Mayanja, Aida Kayanja, bonna mukano kwata sente zino nga sinayo kyanawo oyimiridde agenda kuchawo. Kakati akwata sente azimusuulira njagala olaba amadu. Gana makaga. Gwe kabwagwe. Gana makaga ekyeki. Buli gyoli masiikini. Kalaba akatwe kamulinga omuyembe. Natandika okwemagaza. Ngegongole siba akawero. Njagala ombolire eketoopu bwe gabanga maka gange wagampa ngenda kugalwanirira. Lwaki oyo kyazo lwakimanyi bumaze kati ngenda kulagawa oyassa muyogero no yojoboja bwoti lwaki tosobola kuzirikako. Lwaki mbadde nsobola kwogera olina ebikuluma lwaki sibyogera. Lireka naawe onyononedde okimanyi gwe bondetedde ebizibu. Nina okulumba ku buli kamu kamu. Ate kati oyo yasooka nkugambye wendabira owokubiri bagenda kijjamu enjawulo. Otegeera bulungi. Kale bakutuma erinnya Lozi n'entegeera nti amanya g'abantu abategeera naye ate gwe oswaziza balozi bano. Ova eri omalagasa moya yuya wennolinga gege oyo Kadama oyo nalungi we Kadama oyo omuwala abadde ku kye era nze mbaddewo wano bubenzi nga wendiwo nga waali. Kiki kyogezako okutegeeza nga oli waali abakozi babeera eri bano abakozi b'Abawarabu bajja ku ono mukubi wa kyeyo abadde akolera b'Abawarabu tugenda kutwetwala bwetwazi omumanyira mumanyisi okimanyi nti omumanyide n'oyita wandiko sikoleko oyo mwana akizibwewo kati kakati Kadama ate ye mwana wa kizibwewo abantu nebyayogera nga tebikyakwatagana tebyatuka. Okimanyi nti kati onkyankalanye omazeeko emirembe nze nandi wano nyimiridde mpulira ne kanzu ntondoza ayagala kunkwata netaka ndisambali mmere liganye fumba kati lwaki oŋŋambe nkutawuluzako gwana nze nkutawuluzaako babadde mu kyeyo abeereyo kyogamba gwe wamugambye akomye ku kyeyo gesanga kumanyira nataliko okuyomba ebyombe enyombe ez'ekiganda namuyolaawo nzeru ndeke kyokka tuli mu bantu ndeka si bye ŋŋamba naawe ebyo kyengeza kugamba tambuluki ndi ate kati oba ŋŋamba kugenda lwaki onkwata mukiwatu n'okwala ku mabeere kati n'asalawo akwate mu bitundu ebirala amubeba amwongereyo nze ndeka sijja kugenda gwenno tambuluki naye nga sinatabuka geza onkooneko bukoonye bulijjo ogenda kutegeera mbalangu kijodiringa nayo okimanyi nti nze nywa n'enjaga kaakati olwaleero ogenda okumanya kala zange entuufu era tugenda kwawulawo ani yaani asalawo amubebe bweba ŋŋumye egenda enyookera eri ku mabbali ng'ono talaba nga talaba jukira yayingidde mu nyumba tetumanya abalaki Dickson akali amaggwa Bafula Richard ag'obuzaale bitabuse yabitandikanga byakusaaga jukira nti buli kintu nagambye kibako entandikwa n'enkomerero kakati enkomerero yaabyo eri etya tuli mubi naye kakati olaba oyo Kadama yajja Kadama kakati sina nange wengenda mwana natandika okufumba ekiboozi ebupya tubaddeyo nga twekwana ali ku kyeyo ati ne tugira neŋŋamba byakusaaga kale ate bwe yakomyewo yatuukidde wano kakati nze nga ate mpulira simwagala kati sooka oveewo nze mugobe nga tewali alaba kubanga ne bwe naaba musse afazaali omulambo ngwezikire nga ndi bwomu nedda afazaali nkuziikirako nze kati buli kyamakyo njagala nkimanye genda naawe genda naawe lwaki onkaluubiriza lwaki omalako emirembe omuntu akugamba ekintu ate omuwakanya kyokka goli mu pulogulamu zange agende ate olemerako genda kiki kyo lwaki tokuserula nova wano n'addamu n'abiba ndeka gwe ndeka oyogedde n'ebyokutta omuntu nsobola obyogera otte Kadama oyagala kutta Kadama gwenno kakati nedda mbadde sigale nga nsaaga mba sigenda muttira naye mbabye ebigambo byengenda okukozesa nga mugoba mugambe nti gulaba nsobola okuttira ntambula nviiri kale atambula wange nkukagende kikyo kyengezaako okugamba mukwano kitegedde kati bwesigira bwe nti oyinza okusaba omukazi yansaze ebyola bulozi musaayi tokirabanga kimukola makulu natandika okuleetaleetawo ebitiisaawo omanye ayina tyuni ate nekatandika kawuliriza bambi ekikulu kaali kamwagala naye kakati bwakusala nze mba nsigadde kuki kati kitegeeza nti kati ndekanze nwanagane naye nga nekisondu kuba nabikwese tamanyi gye biri tolaba nti gwoleetawo embeera
genda bwekugamba genda njagala njogera ekigambo muntu muwulire eje mujjawo okyegede mukwano Wachirika kakati afazali kambere nga mbalingiriza wali bwakutuusaako ekyobulabe mbere nga nsobola okudduukirira si ku gate genda naawe tojemirira awo era omuntu abaalingiza abaakulaba akyoleeta ebigambo ebitaliyo bano nno beesanga kajonkezi buviiri bwa kajonkezi atabuse seremende ekitundu kyakubiri Ntabula sagala kuntabula nakugambye Farida Mayanja ga buzaale akusenyedde sinema nkuyanja alabikidde mu nnyingi tuli ku bazanyi bo bamanya bereere bambi yakakkirizisa era bw'atyo n'akakwata mpolampola jjukira nti kino kiyalisoose okukola okusinga okukozesa amaanyi Nyabo sisi kati bwe kagenda kana nawe tekawetera wala kati basangaganako nerekyo lakeri tuli ku firimu nakugambye bagiyise kizibwe Vijeraji nga nze ndi ku MIC sagala kulekana nawe ebigambo ku luno byali bya kintu kikulu okulekana kubeere kutono njagala ebigambo bitono nnyo nga bya buvunaanyizibwa bannaye kiki ekibaleekaanya Dickson chobandi musi nsokera kumacho kuga nti Dickson nkubira amasimu togakwata yali ayina complaints nti abadde nga akuba amasimu agakubira Dickson naye nga takyalina simu ye yonna gy'asobola kukwata ayagala amubuulire ensonga lwaki sagalo newunzize kati sagalo okuba kuwunga nange nsobola enva osingulo olowooza nti gwe mugezi oba gwe musiru asembayo manya nti abantu abali madaala ago ab'enjawulo gye bali tunda babuoti ng'onaali buli muntu muwa ekitiibwa kye ngera nayo bakikuwa sitalabangako ku ssimu nga gw'omukubira kumanyira nakumbuzaabuza kimanyi nti okafudde kamanyiiro kale Dickson ebe tubiveeko ebyo bwe tubivaako ekyo bitegeddeko nti bingi ensonga ezimu azimaliriza wazira ate wakyaliwo endala tubivuddeko sekyo kakati nga bakabivaako ayingira kyala kumanya kyonna kibuuzi lwaki temutuulako bwe kuba kulimbibwa wakati w'amazima yenze maaso go egenda kusereka tulire nti mututamye mutuleke nze n'omwami wange mutumazeeko emirembe n'omwami wa omukyala maka ayogera wana kabiitewe akubawo ebigambo ebijijiira bimufumita omugongo biringa mafumu dengera firimu etandika efirimu etandise omwami Kasegwa mulinye Lubaale ali ku Dickson wakati w'okumanya amazima abakyala nga bamaze okumanyagana nti buli omu mukazi we n'atandika okutintima mudoko asanga pijoti bajajja bazze katirike harimo yongera tamuda mukumpita manyaga siru hariko mita Dickson mandwa sanema yenze nobatwa yengida yenze Kasego gwe muwulira bulijjo lwaki okambwala okongoswa ebizibu ebitandika kakati njagala olabe Dickson imbu Emmandwa Kasego erumbye era eyogerera ku ye kwennyini kakati bano yaba mukongozi Dickson mukongozi Emmandwa yeze kati jaja Kasego bulijjo bakonyomya kabanyomya batya lwaki banyomya namugano bagamba bakyabira njogerako kandi kati jaja tubeera wano nojja n'atugamba tweryewo kati nange nenekanyugayo akati nze beera abambalaba nemujja nemugira ate mwambala obugoye obusikiriza kakati ddala lwaki temumusaasira nze mubeerako era takwagalanga nako kakati bano ekibajja enviiri ku mutwe imbu Kasego mbu bulijjo ye Kasego mbu wabula si Dickson
Dickson jagala mmanye emandwa bulijjo ye ati egira emikolo ka yenze kenyini ate njagala mwogere nga muli bakakamu temukambwa lya mukokozi temukidamu Kasegu n'ayogera obulabe ne tabu kwali bino byogera nga biva ku ntobo ya mutima gwange omukongozi mumwesonyiwe ne mu bizinesi Kasegu alingizaayo njagala owulire bw'emirimu gy'okola okimanyi nti sente ffe tuzikuwa nze nga Kasegu nze nkiyimiriddemu nenyimirira wali nenagira ofune kati jajja ffe tukakalabya gwe bwolowooza okimanyi tubeera wali ku mabbali ne tuweta abantu ne bakyama ewuwo ne bava ewagondi nobeera ku mobile money ne tulagira bakola ennyo ewa Brian ne bayitawo buyisi ne bajja ewuwo okimanyi nti twamulemesa okufuna layini ya MTN twabikola nga tukigenderedde gwofune sente oyamba omukongozi era toddamu okumukambuwalira bino byenjogera bijja ku ntobo ya mutima gwange toddamu ate kumbuza kibuuzo kirala kati mbakanye naawe ate gwe kiki kati jajja nze mbadde njagala ani ogambye Dickson takumanyi era bulijjo wogira wano ffe bakasegu ffe tuba tukutumiza era Dickson takumanyiiko wadde akatono Dickson aba bukongozi kutuukiriza bye twagala emirundi gyonna gy'obedde naye ffe tubeerawo kiwulikika kitya omuntu gw'obadde omanyi nti oyagala nnyo wabula ogenda okuwulira ng'amayembe googera gagamba sigegaba gabadde gakwasaganya ensonga bano Kasegu takkirizibwangako wadde okubeera n'omuntu ekyewuunyisa googedde n'amazima mbu Kasegu amaanyi ge yagatwalaga ekirenzi kaakati amaanyi g'aba nago ga Kasegu era yabazze nago n'alyoka akuba saliyuti afudde bikanga era tebasobola kumukkiriza wadde okuwasa omuntu babavudde layini baagala okumanya babamanyisizza Kasegu yeeyogeredde bulijjo tebamuwulirangako Kasegu amala omu ku omu nga bw'agoba akwate ku batambula agende Kasegu alina kye yalengedde eri ku mabbali yasoose kukiwoni nga mwambala obugoye obusikiriza akati Kasegu ne tulengera ne tugamba Dickson n'atuleetera ye mukongozi tapambanangako lutalo lwonna nga Kasegu takiri wakati kati saasiro ono abadde amanyi yafuna omulenzi Bale najja nayogererawo nti bulijjo yamukozesa banange Lubale n'atema mwe mumbuulire kikimbadde ki bajjajja Kasegu naye mwana gwe lwaki kyokka bulijjo gumanyi n'ebyamateguu ŋŋamba nfudde bannange nfudde kikyagambye eki azze jjajja Kasegu abadde wano n'agamba mbu simanyi ennyirire mbwandabye ebisambi nfudde sooka ojja ombulire nga tuli eno naawe amazzi akakasa sooka ojje kaakati njagala olabe stupidi imbwa ono eyazze ayambadde bukookoonyo kati amugjawo amufulumye amuzze sayidi endala mbw amunyonyole bulungi jjajja Kasegu abadde wasikulwa nga bagenda kumulimba buno n'amunyonyole sooka obuulira kati mwana gwe kyokka gumanyi n'ebintu ne gusirika obusirisi bino kugamba dde mpulira bipya amatu gange jjajja ayogedde ebigambo naye ng'omutwe gwe omugumu ama nfudde ayogedde kati kyamakulu kikyasinza okwogera bubulire kati olaba gye bitandikidde jjajja Kasegu tubadde awo kale kali akawala kazze naye jjajja ye n'agamba jjajja bamweyana mbu bazze ne bamweyana irira
Nizo zibamuyanaze. naye abaddewo banenga tekisangika kibino sima yakusagulira munaleeta Kasego munange ebisinga tobikola mu bwongo obwo mbuka akati bamweyana yagira n'akifikiriya mbuka akati ate Kasego yatuukiriza najja munaye bwe kiri Kakati nonje. ate ndo kankunyumize Kakati abadde agamba ki? Kwasi bitege. omanyi waliwo ensonga zibumbulire nawe ekikuba obuukabuuka ebintu bingambe nga topapa ambwalira nnyo nawe bibadde omusajja abadde mukambwe ngoziwe n'agamba mbu lwaki nkukambwaliranga nawe nyiza osimanyi mbu kakati bwe nkunyiiza mbu ate ye yabanyiiga Omulabo oyo jjajja Kasego. owulira oyo mubi baya sana Oyo jjajja Kasego nga bw'omulaba yali anzitiddeko n'omuntu. namubika Yali eddanga awo ng'era yali azikizza omuntu awo twegayirira lunaku lulamba tuli awo tusamira ensaasi zivuga paka n'asonyiwa jjajja Kasego n'amuzi. oyo jjajja Kasego gw'owulira era bw'aba akugambye tonkambwali mukwano nkwegayire tokiddamu kigezaako nange era abadde mukambwe naye kakati naye kale ye abadde mukambwe naye mbulira amazima akati bujo tusamba naani kubanga kakati era bujo tusamba ate nga ndabanga yeggwe zikoze oba yeggwe kyogamba anti jjajja najja kati mbujajja mbu yajja n'abeerawo mbu naafikiriya n'akikwasaganya n'atandika Dickson jjajja Dickson naawe jjajja agirage jjajja abadde ayagala kudda Ndowooza jjajja Kasego. ndowooza era abadde ayitawo buyisi bino bebakuba jambo kati abadde akubira jambo ndowooza jjajja ayiseewooko n'awuba olulu lw'ekigere Mukasolyo. kati ate alabika ayambusa ali mu kasoli era nengezaako nenyingira naawe mu nnyumba wajjira Kana akawale mando yakuzzaako tezizi. kakati ye omuwala bibadde bitya Akawala kukananye mando nzibo. bw'ate n'omuwala atera ku bwekiki ekijjobi senga kyegase ne jjajja Kasego Ya Kasego. obadde ogenda kunyumirwa firi Sugizi. kiki naawe nze byonna ebintiisa abafera kuba tubeera mu bibuga ebintu ebimu tetubimanyi semuna embadde sibimanyiiko Simuli. kale pasita we yagira n'agamba babisabira pasita tebasobola era ne bamala babyepankirako bwe bati eyo kyaki wejjiira omuliro okakasa nabyako ngamandwe ekagira ne kagola bwekyo Ako. Buli kintu kyonna kyonna kiba kiti. n'atandika nawe olaba Dickson bano yabakutta obwongo tasimu abulina mu ttaano ze tewakutte esimu bino byonna tebyandibaddewo jjajja te Naye kati singa bwe nakubidde esimu wagikutte kubanga kati bino byonna tebyandibedde nga gwe bw'oli Dickson jjajja naye jjajja ali awo abalaba Kwerekere. naye akawala ako kati mukazi wattu agenda okulaba Kankwere. ng'ekituufu kiri nti omuntu gw'ayogera naye ayinza okuba nga tanadda ku bwandasitandi mbutakwa naye ng'ono yali afuba nnyo Myo. okulaba ng'abaawukanya Ga Dickson ensonga lwaki yaleetawo pulaani endala Sijja kuddamu. Naye kati jjajja Kasego engeri gy'akyali mu kasolya kano. Essaawa yonna. jjajja bw'agenda tapaalirawo atyo tagendera awo n'otogaana okwata esimu kyasalawo kiba kyekyo kati sinamanya kyasalawo oluvannyuma lwa byonna ekituufu kiri nti luno yayise ku lugwanyu atuddeko wano ku mabbali mu katebe abirowoozaamu obulamu bwe yabubala n'obutandisa okukyukakyuka newankubadde bubadde butambula bulungi wazira mu kiseera kino ebintu byakyuse entalamule neyingirawo bebi jange tinkwagala nga we neyagala ekirowoozi kyekisaakaavu yalinga abayimbira What is it, honey? Ntebe tezirimu ani tumenya hani ntebe ennyumba eno wefaana tekujjamu okusinziira wewafaanana kati labayo nojjamu entebe ennyumba yatandise okuwaawaala nokeeka ebintu ebimu byakyaluse nga gye wafuuka kati ennyumba yonna eringa kyewawaala eringa muzikiti Okujjeeno, sweetheart. jjukira nti yagambye oli yajja n'entebe ye emu bweti bagimuteeredde awo ajja n'ekitebe ky'ekimyufu kiraba naye yali alina baawagira n'agigula mu ddoboozi lye yayimbanga
akolo byalinga nnyonza akazi katukatandikanga okuwuliriza ennyimba ne katunulira nga kaali kafiirwa dda omanye eriyo omuntu akumanyirayo mu mbeera ze ez'obuwutufu n'akwagalira eyo n'amanya nti yono gwe nafuna yooyo kakati ye nga gwe bwoneekeja omugenya ze onoonya akasoda omunoonya ku mazzi anyweko yakookanga enjala neewona ala abamu yabatabulanga omuntu ayimba n'akulumya enjala mu kyaki byagaana omuntu n'alemererwa okuyimba ne mu kyaki naye ngera bano tebakoowanga jjukira nti ono yasembayo nga emmandwa zizza alaba naye gwe munayo omala gajja gayingira mu nnyumba eno nako okugamba ebigambo ebyo kubanga kati buli kaseera gwe omala gayingirawo buyingizi lwaki tokubasiba atudde mu kitebe kye ekyakakoolakoola kiriko dizayini wano ku mabbali ye yekka bannange nina okusooka kusaba lukusa okujja ewange weewo takikkirizangako weewo nyabo wano ewange mu maka gange gwe tokimanyi nti mbufumbo 1+1=1 mukazi wattu yatandika okwogera ebigambo byawogera nga bye bituufu naye nga biwawaza amatu g'abamu ezaako ebyakisiru by'omusimanyi 1+1=1 ye takkirizangako nti basobola okubeera ababiri oluvannyuma balifuuka abasatu wazira n'ajjayo ese bulungi entwala gye yali ayise nayo tulengera akabbo ku mabbali kwano bino obiraba kaakati bino mbikozi olwakati lw'okwagala kwaffe ne laavu gye njagala egende maaso nga kuliko n'olubugo tabirabangako sigala ku mutwe katono kasaya kitegedde ndi jjajja Kasegwa alumba kyere kitegeeza ebyebuwangwa yali abitegeera yali yeekaliza mbwekaliza bambi Kasegwa nga talina kyamanyi kakati atoona omukazi kafulu abakazi bamanya ebintu bingi sebu yesibyeko ne kaleesu takunamira bajjajja bwenkola bino teri mmandwa neki alaba kipya bino ebizze mu ddiiro wano olwaleero teriyo mandwa egenda kuddamu kumwerijjako wazira ogenda kutambulira ku mitendera gino wamanga abatta mukago njagala nzite nako njagala nzite n'emmandwa ez'omukago ogenda kutta omukago n'emmandwa mu ngeri ki emwanyi zino zirengera kasasiro naawe twalirya abani goyingiza mu bintu byesitegeera mateke mwanyi naye kaza nange nfuneko oyina Kaseegu kati Kaseegu akolagana n'omukago zino zirekera okuddamu otusunguwa nze mmala gatta mukago gwe nze malega wamatuka nyingirira ebintu byesitegeera gutta Dickson twali naawe tadde ebintu bino bambi kino nkikola wakati lwakwagala kwaffe bizikula wampulira nga nkwetaaga nzeewe zino emmwanyi ogenda kukwatako 2 nange nkwata 2 okussa omukago endala 2 zigenda kuba zisigala wano awo tugenda kuba tumaze okutta omukago munnayitirera n'ebyo ebikusumbuwa ebikulinya ku bwongo era togenda kubaako kintu kyonna kiddamu kusumbuwa kubona ebwetaaga omuntu okuwobereza obutooke bwe zibanga mbi tuzibakule n'ekyo kikwe Dickson ebintu bino biraba omuntu eyabyipadde muntu mukulu ate mukugu abijje mu bakulu abamanyi ensonga kati gwolowooza ogenda kumanga ogenda wumalagala alasa bigambo nti simanye ni buninyi wake mandwa ogende ngumalagala etaleta bintu byesitegeera addewo bino ebintu kino nkikoze olw'okuba nti tweyagalana wabula sikikola nti nkuwalana ng'omuntu oba nyina ebizibu bye njagala okuleetera mala kuddaawo kutula wansi kola bikino ezo nze mandwa zaiti ziriiko ebyo newe mbaatu nze mandwa sizirinaako buzibu oba zizze essaawa mmeka oba mmeka nze nali kugambye nti nze eraliikirira yuwa wano anti kati munnaye zitulemesa nga zikulemesa gwe naani sekugambye olwakwe nze naawe kubanga bambi omukwano gwaffe gulowoozeeko emera ku mutwe kati paka nese nziyite waziba nnoki tuzimalirize yakigaana ekafuwa okuzanyira ku mandwa zaabwe bwona ozitabula ne zifuuka ekizibu ate gyendi ani akugambye nti zigenda kutabula tugenda kuba tuzikakkanya bukakkanya ati buli bwe teri kukakkanya teri kutabula zireke nga bwe ziri bansi zinaako buzibu kande mbi kati nekola ki
kale Dickson Nekuta. kale Dickson kajje enzikiriza n'okunzikiriza mbeera omuzaana wo kale ekyo nga kiganye tuzeeyanjulire zinzikiriza embeere nga nze gwe zironze mu banje agenda okubeera naawe nga zakonye ku pointi y'okugamba tezigenda kukkiriza kuwasa kale ate nakyo kyannumye kubanga nze mpulira nga njagala mbeere naawe Emmandwa y'akasegu temala gajja bwetu mu bintu bwebyo. kaseegu kekafuwa okumuleetamu ebyo simanyi bubbo mwanyi kasasiro bombo sisobola kukola wadde akatono togamba luli kaseegu yagenda okujjawa maamala kuleeta ebyo Otta biki omukago ogwo? Omukago nze malegatta mukago simanyi neja ate ebyewamwe baba bakyali ku byakutta mukago kasegu temala gajja. batta omukago Jajja bam yasim mwenye nyumba naso yake kakanaotale kwisa songa zikakanata mwenye nyumba yake haya kwisa songa banalabye tebannalaba ngayaba kasegu bakyali mu nyumba baleekaana nakuti bali mu nkaayana ezitalinamu makulu wadde akatono mbitide mu pita Dickson Hey, kati nange mbizigyeyo kabaawo n'atandika okukola bukatemba awo yali munakatemba mulungi akunamira lubaale bamukuba omugongo tebabuuse lubaale wetegereza ekyo siweza na bombo kaakati oli yali awesa emmanju zino simu ono kanazosibyawo bwe basanga ne lubaale wano ebibbo biteekeranye wali mulimu ebombo mulimu olweza mulimu ne mwanyi kakati njagala owulire nanyini nyumba mu kiseera kino kigambo kikyagenda okwogera jjukira nti baali bamugobye n'ebigambo byeyakozesa okusobola okusigala wano ku mulundi guli kati simanyi ku luno bwagenda kikwasaganya yamubuuza ebintu bino byagala ki mu nnyumba ye bwetusiruwala nja kutema akabaawo oweera kundesa maka gange otandise n'okola eddogo mungobe maka gange namwe oba mpewo kati mwe bwe mubanga simanyi mwe ba kiki simanyi bajjajja kikonyogo nja kuba omuntu olubale musamba mbafulumya oba majini nyumba yange nga sikoze lutalo oba mwe baani nange nyina ebyewaffe ate ffe tukozesa majiini nga kwotadde ebyokoola ebyokoola bye bitya bwe bakozesa mandwa byokola na biteega gwekwesa namanju ate noono asuubira Dickson yadduse ali bweru kaakati baali tebamukubye kwata byawongolo bijja mu maka gange gwe musirusiru kwata obuguugu bwammwe tegeera bofulumya ennyumba yange kale bulijjo kawala gwe nsuubira nti olimu ettondo ly'amagezi naye tolimu wadde akawujjo obiyingize mu maka gange gwe embogo ziteekeranye mu lujja nti abatategeera omuntu bw'abasiriikirira lwaki temuwaamu katiibwa lusiru gwolaba nkoze ekisoboka nengezaako okubagoba mu mirembe bwe kiba kati kyetaagisa kukozesa maanyi ngenda gakozesa olwaleero ne bwe bayimirira nga balamuza ebbaati ono kasasiro wammwe kamukujje omanyi nkoko enyera mutunzi musirusiru amanyi wadde we bagula ebaati amanyi agasobola oyimirira nayo amanyi akasawo ka seminti ze nazijja eza kagula sente mmeka oyo omusiru amanyi gye namujja amanyi endabirwamu zino omwoyimirira ne bakulengera bazigulawa alina ng'oliko gy'ozunga n'otunuulira gwajja mujonkera Ebya- emimwa gikulumyusa gikulinga gyandegeya manyi oyagala kunzita mwagala kunjijambulamu omutwala ebyobugaga byange nja kukumeza omuso mumanyiyo bwe mubanga temunanzita nze ngenda okusooka Madamu Aisha. njagala owulire era njagala wekkaanye jjukira nti ku mulundi guli baali bamusonyiye tofukamira sikyayagala n'ebyokufukamira tebakyabyagala kaakati ono waawulirira awulira ku bwino gwabadde tamanyiiko mukazi wattu yawulira nga n'amaanyi gamuwedde omulundi guno bambi nkwegayidde ekyo kigenda okusembayo bajajja temunyiiga neyegayira bajjajja baddirize omuliro manye nti munaye tubayisiza oyo bayisa mu bbanga yakaswala ikatalimanyi naddimanya babakanyuzenga bikatepo wakasaayirizo kati nno ssebo ogenda gifuluma ku mpaka ennyumba alina okugifuluma kifuba ddembe tosobola kunnema kufuna Dickson azaamu katemba aleeta kakatemba Dickson nontani njagala ofuluma ennyumba yange olagagwe waki Dickson ofunye n'enkume omuntu no gwe bakwata sebo etaayi nga bakwata sirivulesi Dickson sigenda kufuluma kati agaana okufuluma ennyumba y'omukazi okunyoma naye nga bino byonna bigenda mu maaso
kano kaali kalaba bipya jjukira nti ebbanga lyonna lyekamaze ne Dickson lyekamaze ne akali amaggwa kakimanyi bulungi nnyo nti wano awaka wuwe wazira nga mu kiseera kino nannyini maka asazeewo amutetenkanya amufulumye bweru kubanga wano si wasaanidde okubeera yayamba muyambe naye ate omuntu gwe bayamba obuyambi ate ne yeefuula w'ekitalo era wetwogerera Dickson afuna transport emufulumye ebweru awalira naye ng'afuluma era bamutwala naye nga bino byonna baali babikola maaso ga girlfriend ogwo yali asinga okwagala era nga ne girlfriend bambi yali amanyi afunye omuntu endabirwamu bulabirwamu ne bwejjamu lwatika gwe bayinza okusiba n'ebisumuluzo ne babisuula mu nnyanja ogenda kujja wa sente zigula endabirwamu gwe yali mwavu mulungi genda oyite poliisi omufulumye nga weere poliisi yakuyingiza wano ate era ne bw'ogireeta nja kweggalira muno nettiremu mwe mulimanya kye mulinkolera kubanga bagenda kibateekako mwe mwatta omuntu bamuyingizanga bamufulumyanga ayingira n'awambira akati mu kuwambira jjukira nti bino byonna Rose yali ku mabbali ng'abiraba kakati n'ayita Dickson gw'oyagala kutta muno lwaki n'abatebuka nga beetadde mu luyombo olutabakwatako n'ayingira mu nyumba n'agiggalawo kati wetwogera Dickson gwe badde bafulumya ng'aganya okufuluma bamutadde ebweru naye gwe lwaki oyagala okundeetera ebizibu ebya buli kaseera musajja watu yeegayirira kati tebikyaliko kukisa ebintu bizze musana Dickson ennyumba gye weezimbira omuntu asobola okuggalira ebweru fe abakazi obukazi booleeta obuleesi twala eri naawe lwaki omala googera bigambo musajja watu yatandika okuyaayaana n'abawerekereza ebigambo nga bw'atakyalina muntu yenna gwe yali ayagala mu kiseera kino akati Dickson yatandika ng'ali mu bulamu obweyagaza wazira mu kiseera kino mbwa gwe oliza siriddamu kwesembereza abantu n'atandika okuyaayaana yatandika okukola kyonna oluggi nga takyasobola kuluggula yatandika okunenya omwagalwa we era Rose bakimuteekako nga y'omu kubaviiriddeko obulamu bwalimu kati kubanga bwe buli bino byonna kutereeza bufumbo bwange nga nzire mu bino katemba gwendaba naye ate nga naye akikoze takigenderedde nti oba alina kyayagala okwonoona wabula akireesi olw'okwagala okutereeza embeera zaabwe mwe babadde batambulira kubanga bannange zibaddemu amakuli n'ebiwonko nga bingi nnyo nina okulabira gwe obadde olaba byebyo byolaba byebyo yasalawo nakkiriza nti buli kyabadde alaba ekituufu kiri nti kyekyo era tewaliwo kintu kya bulimba naye asaba asonyiwibwe naye nga noono omukazi watubambi kyali kimuluma okusinzira we yamusangira eyo ebusunjuba n'asalawo n'amuleeta ekibuga nga ne bw'omusiika embwa eryamunyaanya naye wabula mu kiseera kino amufudde omuntu amufunidde n'awo okubeera mu kifo kye yali muwadde ekitiibwa n'atandika okukombooza nakujja weri mu kifuufu mu mbanga wali osula Dickson njagala ojjukire byonna musajja watu yabijjukira newankubadde nga mu kiseera kino byonna byali bimaze okuggwa nwanyi olutalo lwange ntuuse kyokka mbadde nnemeddeko nga tekisobola nakunfulumya wajja weeyisaayisa mu kiseera kino alaba nga abadde yawangula naye ate ne bano abataayagala kulekerawo kujja wano ekituufu nti bamuviiriddeko ebizibu obagago bobolabe oyo Dickson gw'oliko asobola okuzimba ennyumba yafuna agali kwosha Dickson agataliiko nfuufu bagamubuulira kyere Dickson njagala ombuulira amazima amaka gano go wakwata ssente n'ogazimba nga gago gekyo ekikazi bakusenza busenza yamubuuza ekibuuzo kati gwe nnyabo kyolina okumanya oyo Sserwajja Dickson yali talina ansa wazira nga mu kiseera kino yali amaze okufuna erinnya eppya ye Sserwajja okwota gwe baayamba obuyambi n'ajja mu maka g'ono gatandise okukoleramu ebikolobero ebya buli kala byonna bituufu n'otunuulira kano ne katandika Dickson lwaki obadde nga toŋŋamba maka gange kyatandika ddimbwa ggwe
tekalina ne bwe kali tunuulirayo n'enju Dickson mubuulire oyo gye nakujja gye wali osula n'embwa tobimugambanga. Dickson yali asula mu biseguusi bambi ano kimanye siga yamusanga yeebase mataffaali amakasiga agoyo tamanyi ne balamuza mu musingi nga n'embwa zeebase muli gye yamuwa kankula n'amuleeta mu kibuga n'amufuula omuntu wabula bwe yafuuka omuntu ate naye n'atandika okutambula mu bulamu obulala. Omukazi wattu yasalawo n'akwata ekkubo n'agenda akuba ekyeyo asobole okumubeezaawo wabula bino byasobodde okumusasula. Ate abadde omukazi byonna byakulangira bituufu. Dickson tolina kyosobola kwegana mu kiseera kino. Ne bannange Olunaku olusookedde ddala mu bulamu Dickson ebigambo okumubula nange bonna bwe mmaze naawe ng'oli mubi n'ajjula enkuyanja y'ebirowoozo ng'alabira ddala nga takyalina kyasobola kutaakiriza mu kiseera kino. Buli kimu kyonna kyali kimaze okwonooneka oli kaavu n'obulamu bwe butyo obw'abalala bwe butambula. neevumanga abawala Olwaleero Ninde mu nnyumba. lusobola okuba olunaku olulala ate n'olwenkya nalwo ne luba olulala. nkuwanye siraani mwe mutambule mugende Era n'ono yatandika okwekulisa kubanga yali tamanyi lunaku ekintu kyonna eki lwasobola kwegobako kano kawuguugu. bisiraani byo mu nju yange Musajja wattu yali yajja n'akasawo kwata agasawo go era mu kiseera kino baali bamaze okakanyoga ebweru bibeera mu naye nga konna kaali kayabirira. bukazi nnyini ne mwegolola ne mwebaka ne mukola mutya Loozi yatunuulira akasawo nga takamala. alengera Dickson bwotyo bwe wajja wana n'okwewana mu abantu bangi bayingira ekibuga mu mbeera embi naye ate nga wali bubi nnyo nonnamya abasajja abe si gwe waali badde oyogera ebigambo ng'ebyo. ku lulwo Dickson nga manyi Dickson Abantu olumu twagala bannaffe bwagazi ono nemba nga nze ndi mu naali badde kale nkimanya ku ntandikwa era Dickson naali kwagadde ne bwebadde tewaali nnimbye. Omukazi wattu naye kyekyamuluma naye nga Dickson takyalina kyasobola kumunnyonnyola okuggyako okwagala okwegayirira ebigambo ebitakyayamba. ke Dickson yonoonya obulamu bwange n'ebino tobireka Buli omu yatandika okukiteeka ku munne. Musajja wattu waaliwo n'obupale bwe bwali busigadde ku waya nti togenda nabwo ne babumuleetera nga kwotadde n'akasaati newankubadde omukazi ono ye yali abimugulidde. kugamba nti enju yange Engoye zino nazigula nga nzigulidde ggwe okubeera ekitegeeza nti zindekere werabira kwata kasasi nazo zikwate zitwale Tuya. zikuyambeko mmanyira tandikirawo obulamu. ani gwe muloga ani gwe mutera ebyawo ng'omuntu Naye ng'ekisinza omujja mu mbeera ate gwe kwe kulowooza nti lino eddogo lye baleese bateekwa okuba nga babadde bamuloga mu nju yange obuzina kwagala kumutwalako maka ge. nju yange enjigadde toddanga Newankubadde alina pulogulaamu endala era alinako gy'agenda. Ennyumba agenda kuleka agiggadde naye ate tayagalawo wadde omuntu asemberera geeti ye ekigenda okuddirira enju yange kwe kubakwata okusaalimbira mu kifo ekitali kyabwe trespass. sawo nga Era ensonga agenda zikwasa poliisi obufumbo bwaffe bw'atyo n'abaleka. nawagiramu si yange Kale enswadde bitenkanika. ina bwoli Bino byonna bivudde ku ggwe. nakuwa obulamu bwange bwonna Dickson yali takyalina kyasobola kugattako byonna natuuka noko newankubadde ebyogerwa yali abiwulira obufumbo bwange kubanga waliwo embeera w'otuukira ne weevuma n'olunaku lwe baakuzaala ne wejjusa lwaki gundi namusanga. onnonoonedde buli kimu nga tolina bwoli oli kakopi oli kanaku Yamulangira okugatta buli kintu ekasebajja oku ye mukopi ye mwavu Gwe tonzi- yataliiko bantu be nnyo bintu bya kisu tonzivoola nnyo munnanga ate baakowookoma. Nzivoola. Kimanyi nti sirina kyendi Koza- naye ate ne bwe kuba kulangira obaakowookoma omuntu ina natobesa olowooza nti eno y'enkomerero y'obulamu bw'ensi eno. Simanya Nakada. Wano wabanga wagaanye Nange tu- tusobola okutandika obulamu obulala. ng'abantu abafumbo N'omukyalo ono gw'ogamba gwe gw'olabanga nze asiraanye Tegeeza nti awaka- tusobola okukya ku makya Kaaga. ne mwegaya ne mugamba ebigambo byange mukazi- ne tuddemu ne tukwatagana. amakasi gange Olingamba otya ku mulundi ogwo. amaka gange oyo nze nsuwaganyemu na mukyala wange Era yawa ensonga nti abantu bonna nga baagalana basobola okuyombamuuko ng'abantu naye ate ekiseera kituuka ne baddiŋŋana naye nga gano maka gange nze era yasigala akirumiriza. nenga zimba Bwe kiba nti omukazi ono yazimba amaka nga tuli ffenna kitegeeza nange gaba gange. ensonga toŋŋamba Ono bulijjo mulina bafumbo nvuma ekikazi kumbe ndi kati bulijjo nvuma waaki mutanya muvuma lwaki tewambulira amazima kale ne mmanya nti oba omusajja gwe njagala alina omukazi omulala beekuwasa osanga n'aliyizayo neeyisa endala gye neeyisaamu nawe nkoye ebigambo byo lwaki toviira kugamba leka mbikugambe biggweyo nya kumpala lwaki n'atuuka eyo ne neevuma ate kino saakimugambye kano gufumbo yamukubamu kumpi naye ng'era mu kiseera kino kyonna tewali kikyayamba mu bulamu buno kati kwata n'embugo ze yali azeerabidde tobireka wano lubale ne bamumuwereekereza
Lubaale bimusanyusa. Kali awo kazunga kale era mukuwa akazi katunako kagenda kazunga katyo. Kale Dickson olimbwa mu bulamu bwe. Yamuvuma ebigambo byawulira nti obaana aba mumativu. Yamuyita buli kimu. N'ebintu by'abaana. N'amuyita embwa. N'alaba nga ate ekyo ekivuma baba amuwaanye buwaanye. Bw'atyo n'akuŋŋaanya ebyokoola bye. N'akwata ekkubo n'agenda. Bagiise kizibwe. Vigilaj nga nze ndi ku MIC. Sinajendaga. Yalayira obutavaawo. Newankubadde baleeta guleeda. Ekituufu kiri nti siina gye nkyalaga. Alagewa bw'atamanyi. Newankubadde abadde yeeyisanga bwe yeeyisa. Oba bino bye bayita ebisigalira. Musajja wattu yatandika okulondawo obusigalira bwe. Ensawo teyasobola gikwasaganya. N'agirekawo n'atula wali ku mabbali. Naye ng'ajjukira nti baamusuubiza. Ekiddirira poliisi yandijja okusobola okukwasaganya ensonga. N'akasawo yakajjukira. Obulamu bw'ensi bwe butyo bwe bubeera. Tebusobola kubeera nga bwakyenkanyi. Yatandika okukubakubaganyamu. Bamuleeteddemu n'akabika omulalu. Ako ko n'akazza emabbali. Naye ng'ekituufu ne kyatwala mu nsawo temwali. Okugyako engoye ze yali ayambadde. Mbadde tankola bino byonna. Dickson bulijjo na mufumbo. Mukazi wattu naye yali abinyuma tabimala. Nenvuma nga ndi mukazi we. Waliwo ebikutuukako mu bulamu bw'ensi eno. N'osigala ng'obyewuunya. Gage. Bulijjo yeepanga bwepansi nga talina nakyali. Talina bwali. Kyamuluma ebitenkanika. Amuwase bw'ayola mwole. Ekyamuluma butamanya mazima. Kubanga yali asobola okugumira buli kintu kyonna. Sajja wattu ne yeeteekako akasaati. Sivaawo. Naye nga bwe yeewera obutava ku nnyumba eno. Ogambe firimu ekyagenda mu maaso. Kakati zaayo noonekayo. Naye nga twebaza nnyo mwenna abawagira ebina Uganda. Ettaffaali lye muteekako ly'amaanyi. Era mweyongere. Dickson. Bw'olaba tokoma okwo komentinga. N'okusheyalinga nga kw'otadde. Sijja ne nawanika nga ndina ku mukazi w'envuma. Dickson ng'ommanidde nnyo ng'onnumiza. Wano we bagambira. Okusika ekitajja liba lya nkoko mu ngalo. Atava ku mulungi. Dickson atuuka okukwasa bino. Afaawoza. Kati bye tuli mu kulaba mu kaseera kano. Nengera byensi. Yaseka omugwa n'alemerako. Okufumba ontereza. N'awaliriza okulaba ng'abeera n'omusajja. Wazira mu kiseera kino bisobodde okumutuusa eno gye tulengerako. Nakugambye nti ye Farida Mayanja ag'obuzaale. Aze akuzanyira bufirimu bungi okuva mu Laiwoz Movie Production. Muzannyi wa linnya. Mukazi wattu yatandika okubala abalamu. Kati nze mbitwale. Ebyokola birazeewa. Leero omulogo. Ne bampita omulogo. Abantu bonna basobola okumutwala. Dickson. Ng'era bamuteekako erinnya ly'atali. Omukazi wengera ndi mukutuuka kati nagabbo sina gye ngateeka. Olw'okuba nnwanirira. Yakubaganyaamu ebirowooza. Musajja na lufumbo. Ye yeebuuza ye yeddamu. N'okozesa bino byonna ng'olina mufumbo. Yabala abalamu n'agatta n'atoolako n'akubisa n'ayagala afune ansa n'egaana. Wazira oluvannyuma lwa byonna yasalawo ekyenkomeredde era bw'atyo yatambula n'agenda. Akalega kaali kaakaani. Dickson tamanyangako naani nannyini bisigalira. Akyali wano yeebuuza byebuuze. Tasobola kumujjukira kubanga engendo abadde avuganga nnyingi nga tazivugira mu mmotoka ez'enjawulo. Bw'atyo yasalawo naye atandika obulamu obulala. Nga nabyo banampita n'omulogo omukazi olw'amabugo. Mmwe mubeeraawo
temunondolanga ogwabadde gubaleseza gubalemu bajjajja ne babazazika wano nakyo kibalemu ku muti gwa gasiya n'alamiriza obutamulondolanga tabataddeewo mu bubi wabula abataddewo oluvannyuma lw'okubulwa wa waayinza obbatereka awatuufu bw'atyo n'atambula n'agenda akati nannyini nnyumba kati olw'okufuna omuntu agenda kumbeerako mu nju yange ayina omuntu omulala gw'ayagala abeere mu nnyumba okuva lwe yagobye Dickson ekuba omunaku tekya ne bw'oba n'ebizibu ebifaanagana bitya obudde bwo tebubimanyi buziba kakati buzibye musajja waffe Dickson abadde yeeyagala abeera mu bitebe n'agooma naye bakamuliri obw'ebbeeyi ali wano yeebiikiriddeko akantuntu oba kaki oba niyajja n'akaleka otulo tutwo tetubimanyi ebyo oba oli mu bizibu oba oli mu kiki tebitukwatako po tulina okujja era awo waliwo n'olugero lugamba nti tetumanya alirira nnyina maama ne bw'aba ye yafudde era ng'oli wali munaku ey'ekitalo ebiseera by'otulo biba byatulo ate obudde obw'ekiro buba buzibu nnyo yatandika okwenenya ensobi zonna zazaakola naye nga mu kiseera kino takyalina kintu kyonna kyasobola kuzza livansi buno obulamu abantu abasinga obungi babubeeramu n'obeera akafo ng'okalimu wekka ne wejjusa n'ogamba nti senga Katonda abadde asobola okukuwaayo kyansi n'olongoosa ensobi ze wakola ezaasooka ezikutuusiza mu eyo embeera zandibadde zibeera naye ng'ekituufu kiba nti tekikyasoboka ekiba kiyise kiba kimaze okuyita kino Kinnayuganda Laiwoz Movie Production nga gyekiva Bafula Richard Walakira ye dayirekita waayo ate nga muzannyi ogambye akolera ddala emirimu mingi ne ku kamera abeerako buli kimu n'asobola okukikwasaganya yatandika okwebuuzaamu engeri gy'agenda okutandikamu obulamu obujja naye ng'ekyokudda mu kyalo ekyo kyo kyali kikafuuwe kubanga abantu bonna kati bamutwalanga binojjo mu kyalo banaamulaba batya ng'akomyewo mu kisaalu yategeera nti ensi eno eba nnene naye ate waliwo ekiseera weefundira nebanga akatuli k'empiso emufundiridde bonna babadde apepeyanga nabo mu kiseera kino tiwali asobola kumubeererawo kubanga bonna teyakozesanga mazima gye bali buli omu yasobolanga okumulimba bw'atyo n'ayambibwa we yasobola okufunira otulo era Mungu bw'atyo bwe yasobola okubujjako eddiba buzzeeko ddiba si kubujjako ddiba omukulu yeegalangamiriza wano ali mu tulo otusufu ensiri ziruma newankubadde yali bubi teyabimanyiira agenda okudda engulu yaloota ali mu kiriri kumbe byonna birooto bulooto ekituufu kiri nti wano waali mu byaddala awo abantu abasinga obungi we bajjuukirira Katonda kama Katonda wange singa waŋŋamba sitaani yankema ne bannannyiniyo bayitawo bannannyini kitundu yeebase mu kitundu teyalipooti nze chairman abadde azze omubuuzaako chairman n'agenda naye nga watandikira yali takyayinawo kyekyali kisinga okumulumya omutwe n'obudde nno ssebo ng'olina ebizibu tebukya n'awuliranga abasattira egaba byonna abyogerera mu ngero bwaza okukalaba ekiddako kale nnyo gyebale nnyo yegwe gwe mbadde njogera naye ku simu
yezema si mama ati kakati kituufu yenze gwoyogedde naye ku ssimu ate nno kikoze bulungi n'ogenda akati nannyini nyumba kubamba aliko sayidi eno kati nga mmaze ofuna essimu nga ŋŋenda naye n'onkubira essimu ne ŋŋamba kansooke nzije nkulabe munnange mbadde ngenze bwe nti naye okusinziira enkuba gy'okubyemu essimu gikuume nga ndabira ddala sobola butasooka kuwa budde nagenda alekamu ebisumuluzo kati mune waliwo yampa ennyumba ogikuuma kamu egundi alekamu ebisumuluzo bya ddulu fulukuta nenyinga mba neefulukuta nti kukyapa nga sigwa ku byapa kukyapa Aha. yapa bwekiguddeko kati bwengwa ku kyapa makubo matuufu ng'ate muna ebiri kwalaali era kati si kwe kusalawo ebyapa mbikuba ebbeeyi aba akyayogera emboozi akasimu ne kajja mbagaye munindemu namwe mungumiikirize nzija ayina bayogera nabo okumugumiikiriza asobole okubasisinkagana nze kati ennyumba nagitadde ekkatale era bano bagenda akati ennyumba gye bamulekera mbu okukuuma kuwooma yagitadde ekkatale era bano babadde bakuba abantu abaagala okumpa kasente nolekamu n'ekyapa naye kati si lukyo omuntu alako ennyumba n'alekamu n'ekyapa naye ennyumba yenji sookulekesebwa obitegedde bulungi ime yakunyonya otegeddera ebigambo byenjagala okwogera nawe nyola antegeera bulungi buli kimu mba nkimanyi yakuwadde enamba yange eyakuwadde namba yange neyammanyi olina ennyumba gyoyagala nkuume nze gwe abandikira ebintu bingi kakati mbu naye yali ayagala muwa nnyumba ye agikuume byonna no ne kaadi zaayo tebabisigaza babimpa okitegeera kyoyagadde okutuna n'eki byayogera ekituufu byali tebikwatagana neera byonna nze abadde ayagala okumuwa omulimu naye yatunulya gwagenda okuwa omulimu na oze ekirala naye nga tamumala ennyumba ye erimu ebisenge bimeka n'amubuuza ekibuuzo ekyo ebisenge ofaayo kigwe kasitoovu tofaayo ku bunene bwa nnyindo senga ebanga essa nze ndi muntu waawano ate nnyo nti ye badde njagala onzikirize nga ndeeta obuntu bwange yamukkiriza aleete ebintu bye senge kyeryaka nekateeka mu kyeno aleete bamaama aleeta mpolampola n'ateekamu naye nga tekirina buzibu awo omukisa gutyova amusabye busabi buno obuntu bwange buno nnyo ali muntu wa bamaama nnyo ddala naye nga njawo obeere siriyasi ye erirudda yasigala amwewuunya si leero yali amusabye batambule bakwate ekkubo kasita ekirungi bagende wali ennyumba namugamba ekituufu kiri nti kasita nkulabye tujja kwongera okwogera zaamu ebintu byange eri byonna gye mbadde ndaga neŋŋamba kanzije nsooka endaba eggwe nga manye ebintu byonna wabikozeeko dda ate oŋŋamba otya nti sireero njagala wekkanyi ala tujawuliziganya ne ime asine maka kyagenda maaso banjogereziganya naye nebeera siriyasi nze nyawo okubira nga essimu nga tukutuza ddiru lumu nga tumanyi nti tukola kintu kiveewo naye mpozi mbadde njagala mu kantu awo olinamu sente z'amafuta ngenda yali mwavu mulungi mbadde saayisemu n'akasimu naye ate nga yeejubisa nga yeewaana ebitenkanika ngamba kansooka eno nga manyi ngenda nafunayo kanguyo ennyumba ogate ogambirula bwate mpa sente z'amafuta ngende seba olulala tujja kuddamu tukwatagane nakulabidde nawe nga omanye okuwa omuntu nga bintu bya siriya yagenda okumaliriza ensonga zo naye ng'alina akamira akatenkanika n'amutunuulira nga tamumala naye ima ategeera bulungi njagala owulire omuntu kigwansindikidde akati nakugambye nti firimu tenaggwa era egenda maaso kati nannyini nnyumba yafunanga abagenyi aba buli kkala kati afunye abalala njagala mumbulire kye mwetaaga wano tugaye muno nti mbu antikazi era mukimiki kiki kye mwagala mu nnyumba yange bwokimyeki kibuzo tukiddamu gwoba osooka okutubulira ki kyogyagalamu bwokimyeki gwoba otugamba kiki mwagala ki mu nnyumba yange kubanga ensonga lwaki nze ndiwasinti nzize mu maka ga bba wange kakati ono n'ayanjula ensonga ze okuva lwekiri nti wano wazze wewe omwami gwayagala ye mukyala mu maka gano kakati gwolina okunyinyonyola oyagalawo ki maka gange nga mukyala we n'ayongera n'akikaatiriza n'azikubamu ne zaaka n'akamutema namwandu akatema musika ekiki akasinga mwagwa akatale naye ate nga mwe muli bubi nnyo okusinziira ku benalindabye bali abagwa akatale tufu oyogera ku baani olindeko kati
Bwe wawala ng'okakkanamu toyogerera ku supiidi oli muzindaalo okusinziira nga bwe mbalaba n'ebyo ebitambi simanyi bya biviiri ebiringa entambi za stoofu yes gange lwansonga nti gabba wange Dickson yali yeewania ku maka g'omwami bwe yali yafuna gw'omwana wa kizibwe jjukira nti bano bonna yabagambanga abawala abaali bajjanga mu maka gano baana bakizibwewe kaakati bano bwe bakisuubira ono yamuleeseko n'agenda omulwanira olutalo kalapozi nosikupu ga buzaale lindako bw'aba Dickson yakwanga n'akulimba nti walonna bambi yakwanga n'amubuulira amazima omanye ebiseera ebisinga obungi amazima gano gakaawa nnyo eri abantu abagawulira ate nga gajja kikeerezi kakati gowera niso kulesemesa wonna olinga omuloge ompulira kwagamba mwakoze olukwe naye nga ku mabbali waliwo atanavaamu wadde ekigambo okugjako okwekkaanya obwekkaanya ne mwekuŋŋaanya ne mugamba kamukole olukwe lw'okubeera nga mubba ssente zange kati ssebo Dickson ye yeekwesa jjukira nti abawala bano bonna asobola okubeera nti Dickson baalinga bamuteekamu akasente kati ono alabira ddala nga Dickson yagala mwegobako oluvannyuma lw'okufuna kino ekiteretebwa njagala ssente zange ani gwe mwagala okubba mu lujjudde kati nkugamba nze okukwata ekubo ne nva mu nnyumba eno mugenda kunsasula ye wano ngenda kufulumawo nga nze ngamba mugenda fuluma kwata ssente zange okuggyako nga mumaze kunsasula kwekwata ekubo ne nfuluma ani abbaani mwe mbatunulukirira bwenti kati omubbi ne gwe bagenda okubba akyabuze mujja musungira mu maka g'abannammwe lwaki mummanyiira mukazi watuwaya zamuvaako kubanga wano ekikutufu kiri nti wawe talina muntu yenna gwe yali agaseeko wadde naye 10 mu maka ganogenda okunsira asalawo bwe kuba kufayita agenda fayita n'omuntu bwe mbatunu ate waliwo eyazze nga ye wa lutalo bw'awulira nga boogera ku kyokkuba basirumwe akyamuka mu maka gange ani yagamba nti na maka gage Dickson wabanga yagamba yakulimba n'abayirawo essuula bwe kiba nti yagamba nti wano wabanga wawe ebyo bigambo abantu bye boogera bulijjo okwagala okufera abalala kaakati mwesootinge mwenoonye wawe muyina okubeera awatuufu bameka yabagamba wacya wakibalimba mukazi watu yawulira n'obumugigira mu matu ayambadde mundanze nagimugulira n'akabika omulalu aka Dickson kayambala kagulibwa ono omukyala talinawo wadde ekikwanso yayambibwa buyambibwa ng'omuntu omunaku gwe basanga ng'asula mu myala nensalawo muleete maka gange olw'okuba nalina emirimu gye nkwasaganya ne ŋŋamba gyankuumireko wano paka lwe ndibamaliriza oluvannyuma ndabe ki kye nnyinza omukolera naye kale Dickson answazizza n'atandika okuleetamu emiswaswangule omanyi bagamba kabusiru yasooka kabugezi ajja luvannyuma bano basigadde bakyalumiriza bagenda kubanga byobwere kati mpuliriza tonsuubira kudda n'amugamba ebigambo bino wamanga njagala owulire Dickson ye muntu gwe najja eri n'abanyonyola wa gye yamusanga ng'asula n'ambwa mu biyumba byambwa baali bakyeyalinga mbwa na mbizzi ng'era obasanga mu kifo kyekimu nga yeebase nensalawo muyambe ng'omuntu ali ku kitundu kyemmanyi mu bigere by'abantu mwasiiba ng'atoga wazira oluvannyuma lw'okumuleeta ekibuga Dickson yafuuka ekizibu atuuke n'obbaleeta ewange n'atandika okukombooza buli kyasanze afaanagana ne buno obutimba bukokota kakwata enkejje ne kakwata mukene ne kakwata obuyamba ne kakwatiramu engege kakwatadde n'empuuta ati nammwe muli omwo oyo gwompaanira mbubbaawo wabula otandise okumpaanira ekisejja mu maaso gange sirina ke mulabamu era simutwala nga muntu sirabangayo mwavu musiru kutuuka ku ddala lya Dickson nga kwatadde n'okumanyiira okujja wano mu maka gange ne mumpalampiranga ewange munvulugire ewange amaka gange ne gafuuka ekyerolerwa buli lunaku nkeera kulwana ntalo kummwe kwensembye kummwe kwensembye
yawera enkolokooto. buloka w'amataka buloka Dickson mbu yabagamba nga ye bwali kabejja buloka w'amataka atunda emmotoka mu bigere bya nga kwotadde n'okufunira ekibanja ebweru w'eggwanga. natya oyo agamba nti gana amaka gange Kati wekibanga bwe kityo amuyambe nga buloka w'abamataka bannanga abantu tebayambika nga nze nayamba muyambe okujja ewange okumanyira okumalako emirembe ne mutuuka wano ne munvuluuga alina ne nfuukira ddala nga ekyonziira nga bazimba omusingi gw'ennyumba eno nga nakeera ku makya ne neetandikira ennyumba yange okuva ku musingi. Mwe ŋŋenda kubasomesa mugenda kufuuka ekyokulabirako eri abalala nkakasa nga mwe mugenda okusembayo okujja wano. nembeesonyiwa mukama onotalyanguzi abasitudde abajje gyabajje abakudde ewange abantu Bambi obusungu bwamusukako ku mulundi guno newankubadde abasinga obungi abadde ayogera nabo bw'atyo n'akwata akasawo n'ajjamu ebisumuluzo n'ayolekera esayidi naye nga bano bakyatudde wano ekigenda maaso kyonna baali tebakiraba. Teyakola kintu kirala kyonna n'abasibira mu nnyumba nga naye mwali njagala olabe ekigenda okuddirira. Kati baabuuka kikeerezi nga yali amaze okusalawo kwekyo kikyagenda okukola kyonna kyekiri n'ekigenda okuddirira. Kugambe tukyekkaanye sinema ekyagenda maaso nakugambe Vigilant nga nze ndi ku MIC noscope kalapozi ga buzaale teyalindirira embeera yamusukako ye n'azirika okusinziira ku bye yali awulidde. Jjukira nti yali yazze yeesomye ng'agamba mukwano gwe nga bw'alina olulenzi. Bwetyo ne sinema yaffe neerabika ng'etuuse ku ntandikwa y'enkomerero. Atakuumira mpeera abankuumire mbadde Vigilant mubeere bulungi.